Ntendereza Kristo, nebaza Katonda olw'ekitabo eky'obulamu kyatuwadde nze wamu naawe muganda wange agenda amaaso n'okuba nga owuliriza obubaka buno, omwatera n'omusiima olw'otuganya okubeera nga tuli bakozi wamu naye mulimu guno ogw'okusaasaanya enjiri eyo yennyini eya Mukama waffe Yesu Kristo. Amanya n'eddoboozi Mazima Kenneth nga bulijjo, era olunaku olwaleero njagala tubeere nga tutunuulira Esula ey'12 ey'ekitabo eky'Abakolinso ekisookera ddala. Ku mundi guli ogwasembayo twatunuulya ebintu ebikulu ennyo ebyogera ku mbeera eya ki Bayibuli kyetegeeza mu kubeera nga omutwe gw'omukyala gugwanidde okuba nga gubikkibwako, era ne tutunuulira n'ensonga endala ekwata ku mbeera ey'okusembera ku mmeeza eya Mukama waffe Yesu Kristo eyalabikira mu ssuula ey'11. Ne tulaba nti waliwo embeera etaali nnungi mu kanisa ey'Abakolinso, ng'abantu abasinga abaali abagagga Abakristaayo balina enneeyisa gye beeyisaamu eyali etali nnungi era eyali tegwanidde, bwe bajjanga n'ebyokulya byabwe ne batalinda bano Abakristaayo abanaku okuba nga bagabana wamu nabo. Then abamu mu kukkuta okw'amaanyi n'okutamirukuka ate watali kwenenya bibi byabwe ne baagala ate era okubeera ekitundu ku mmeeza eyo eya Mukama waffe Yesu Kristo, nabeera nga tebasizaamu kitiibwa emmeeza eya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okumanya nti nno omugaati n'ekyokunywa bisonga ku ki nnyonnyini ddala. Jjukira Kristo teyafiirira bibi byaffe ffe kubisigalamu, wabula yeetikka ekibonerezo eky'ebibi byaffe ffe okulekera okutambulira makubo agatagulumiza Katonda. Ne tutunuulira nti abo abaali tebassaamu kitiibwa na kusooka kubanga beekkaanya oba ne beekebera engeri gye batambuddemu, Bayibuli etulaga nti abamu ku bo mu Bakolinso baali banafunafu, abamu baali bagonvu, abamu baali balwadde, era abamu bambi n'okufa baafa olw'okubeera nga baalamulwa Katonda mwene olw'engeri gye baali beeyisaamu. Kyeva Bayibuli etugamba ng'omuntu tanasembera oba tonnaba kuba nga oli omugaati oba ekyokunywa ekikiikirira ogwo omusaayi gwa Kristo Yesu, mukwano sooka weetegeere. Bw'oba otambula mu mbeera etali nnungi, sooke weenenya amakubo ago otambule mu mbeera ennongoofu. Olwo Pawulo agamba olye wamu ate era onywe n'ekyokunywa ekyo. Ssebo oba nnyabo, ebintu ebyo si bipya newankubadde nti leero ekkanisa etunuulira kimu nti buli omu afunye omugaati, buli omu afunye ekyokunywa, ne bagamba nti kale tutandikire awo. Naye ng'ate ensomesa ya Bayibuli si bwetyo bwetulagira. Si buli muntu nti agwanidde okubeera ng'akola ki, asembera ku mmeeza ya Mukama waffe Yesu Kristo. Tokizuula newankubadde nti walokoka naye amakubo go gayinza okubaamu amafuunya wano oba wali, oba ogwanidde osooka okubeera nga weenenya amakubo ago, olwo n'olyoka okola ki, olega ku ebyo ebiri ebisangibwa ku mmeeza ya Mukama waffe Yesu Kristo. Pawulo yali amaliriza mu lunyiriri olw'asatu-mu-nnya olw'Abakolinso ekisooka 11, yagamba ebisigadde n'abitereeza bwe najja. So bwe tutandikira wano olunaku olwaleero nga tutunulya Esula ey'12, etandikira ddala nga etulaga obukulu obw'ensonga ez'enjawulo. Jjukira Bakolinso eno Esula ey'12 y'emu ku ssuula ze tusasobola agamba nti nnyangu nnyo nnyini ddala okubeera nga tuzikwataganya owatali kubanga tututte obudde obumala okwekkaanya ensonga. Essuula eno ey'12, ey'13 n'ey'okuna ze zimu ku ssuula nga bwe ziba tezitegeerekeddwa bulungi, olwo ensonga y'ebirabo eby'omwoyo omuntu ayinza okumaliriza nga tabitegedde bulungi wamu n'obutategeera enkozesa yaabyo obulungi. Mu ssuula ey'12 y'essuula ebirambika bye biki, essuula ey'13 n'erambika engeri gye bigwanidde okukozesebwamu, ate era essuula 14
netulagira ddala bye tuba tetugwanidde kukola. Botandika n'Esula ey'E12 olunyiri olusooka lugamba, now concerning the spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Ku nsonga eno ey'ebirabo eby'omwoyo, abooluganda sandiyagadde wabeewo omu ku mmwe asigala mu butamanya. Ekitegeeza nti ensonga y'obutamanya esobolera ddala okubeerawo mu Bakristaayo ku nsonga eno ey'ebirabo eby'omwoyo. Kati tujjukire bulungi ng'era Pawulo bwe yali awandiikiddwako oba n'abuuzibwa ebibuuzo okuviira ddala mu ssuula ez'enjawulo ze tugenze mu maaso n'okunnyonnyoka nga tusoma ekitabo kino, ne kaakano era waliwo abalina ebibuuzo ku nsonga eyo ekwatagana ku birabo eby'omwoyo. Kati wano nakyo kirungi okuba nga ffe tutegeera nti ekkanisa ey'Abakolinso yali kanisa eyali engagga ennyo mu birabo eby'omwoyo, newankubadde tebyakozesebwa mu ngeri ennungamu gye byali bigwanidde okuba nga bikozesebwamu. So singa Bayibuli egamba nti ku nsonga eno ey'ebirabo eby'omwoyo, mu bufunze bategeeza nti ekintu kyonna singa Bayibuli egamba nti ku nsonga y'ebirabo by'omwoyo, kitegeeza nti no ebirabo ebyo birina akakwate ku muntu owokusatu mu bwakatonda ayitibwa Omwoyo Omutukuvu, era kiba kitegeeza nti ebirabo bino tebiva eri walala wabula biva eri Katonda era byakugulumiza linnya lye. Kati n'ekirala ekigwanidde okuba nga kitegeerebwa kye kino wammanga, singa tuba tugende mu maaso ne tutunula olwokubiri. Olunyiri lugamba, you know that you were Gentiles, mumanyidde ddala nti mwali bannamawanga, carried away with dumb idols, ng'era mwali mutwaliddwa ebintu ebitaliimu. So bwe buno obuvo obwa buli muntu yenna asangibwa nga tannaba kulokoka. Bayibuli era nga bwegenda maaso n'enyweza n'egamba nti abo abakyasinza ebifaananyi oba basinza ebibumbe balinganga byo, kubanga birina emimwa naye tebyogera, birina amaaso naye tebiraba. Zabuli 115:5. Era ensonga endala Bayibuli gyeteekako omulaka ku bintu nga bino kwe tulagira ddala nti ffe luli lubereberye nga tetunnaba kubanga tufuuka ekitundu ku mubiri ogwa Mukama waffe Yesu Kristo, ffe twali tetuyina nkolagana na Katonda era twali tuyitibwa abo abatali bakomole. Era Bayibuli eraga mu Efeso 2:12 nti naye kaakano ebiro ebyo nga bimaze okuyita, ffe abaali bannamawanga, ffe abataalina nkolagana ne Katonda owa Isirayiri, kaakano tulina enkolagana naye. So kati Bayibuli eraga nti ng'Abakolinso bwe baali nga tebannaba kulokolebwa, gwe nange leero abali ofuna obubaka buno, bwe tutyo naffe bwe twali nga tetulina nkolagana na Katonda, nga tutambula nga bwe tusanze, nga tutambula olw'emyoyo egy'enjawulo, ekiyinza okuba nga kitegeeza nti endowooza ey'emyoyo egy'enjawulo abantu gye balina nga tebannalokolebwa, bwe babeera nga tebatendekeddwa kutegeera ku birabo eby'Omwoyo Omutukuvu, bakyayinza okulowooza nti bino ebirabo biva mu maanyi gali ag'ekizikiza, ne beerabira nti nno nti Omwoyo wa Katonda yaganya ebirabo bino okuweebwa abantu ab'enjawulo mu kkanisa. Olwokusatu lugamba, wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed. Tine kaakano mbawaayo eri okutegeera nti teri muntu yenna asobola kwogera olw'Omwoyo wa Katonda n'ayita Kristo okubanga akolimiddwa. That no man can say that Jesus is Lord but by the Spirit. Era teriyo muntu yenna asobola kwatula nti Yesu ye Mukama okuggyako omuntu oyo nga aluŋŋamiziddwa Omwoyo wa Katonda. Mu butuufu bw'ensonga bwe buno, kiyinzika okuba nga mu Bakolinso mulimu abamu abaali tebalina bwesige bumala mu bantu abaali ekitundu ku kkanisa eyo, ne bagamba muli naye ono asobola okuba nga mulokole, kubanga ne ku nsonga y'ebirabo eyinza okuba nga yaviirako ddala emberebeze eyo
ey'abamu okubanga baali tebalina kumanya kutuukiridde ku nsonga y'ebirabo. Katwe baalaba abamu nga ebirabo bino eby'Omwoyo Omutukuvu birabikira mu bulamu bwabwe, ndowooza abamu ku Bakolinso ne batuuka n'ogamba naye ono ayinza okuba nga si na Mukristaayo. Pawulo kyava agamba teri muntu yenna asobola kwatula nti Yesu ye Mukama okuggyako omuntu oyo nga mu mbeera emu oba endala alungamiziddwa Omwoyo wa Katonda. Jjukira kye tulina okutegeera mu Yokaana 15:26 ensonga egamba Yesu Kristo gye yanyweza ng'agamba nti oyo omubudaabuzi oba omubeezi bw'anaaba azze gwe nnaabasindikira okuva eri Kitange, oyo Omwoyo w'amazima ajja kuva eri Kitange era anangulumiza. So bw'abanga omuntu alungamiziddwa Omwoyo wa Katonda, Omwoyo wa Katonda talina kintu kyagenda kukola nga kyakuvumisa linnya erya Kristo oba nga kyakutyoboola erinnya erya Kristo. So buli ayatula nti Yesu ye Mukama, Bayibuli etulaga nti mu kutya omuntu oyo abeera nga mu ngeri emu oba endala akyogedde olw'Omwoyo wa Katonda. Abayigirizwa aba Mukama waffe balinako okutya bwe balaba omu ku bantu abakyali kitundu ku bo oba ku kibinja kyabwe nga agenda mu maaso n'okubaako n'ebyamagero. Kyava baleeta ensonga eri Kristo mu Mako 9:39, naye Mukama waffe n'abagamba temumugaana oyo, kubanga tewali omuntu yenna akola ebyamagero mu linnya lyange ate n'agenda mu maaso n'okuvoola erinnya lyange. So ensonga eyo nkulu nnyo nnyini ddala yakutegeerebwa. Olunyiriri singa tubeera nga tugenze mu maaso n'okuba nga tukola tutya nga tutegeera ddala ensonga eno ey'okusatu mu bufunze ng'era bwe tulabye, tewali muntu yenna asobola agamba nti akulemberwa Omwoyo wa Katonda ate n'agenda mu maaso n'okuvoola erinnya erya Kristo. Ky'oba olaba nti olunyiriri olwokuna lwo lugamba nti now there are diversities of tongues by the same Spirit. Kati olwokuna lulaga nti waliwo ebirabo bingi nnyo nnyini era nga byanjawulo naye nga byonna bifubutuka mu Mwoyo y'omu. Kati ako kakulu kategeera nti okuva ku Mwoyo omu tuyina ebirabo bingi eby'enjawulo ebimuvaamu. Era Bayibuli egenda maaso n'enyweza mu Lwokutaano nti there are differences of administration, nti n'enkola yaabyo eyinza okuba nga eyawukana naye ng'ate Mukama y'omu. Laba Olw'omukaaga, and there are diversities of operation, era ne endabisibwa yaabyo esobola okubeera nga yanjawulo naye bikola byonna bikola olwa Katonda omu. Laba nno Olw'omusanvu lugamba but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal, nti naye okulabisibwa okw'ekirabo kyonna oba okulabisibwa okw'Omwoyo kuweereddwa buli muntu okugasa bonna. Kati wano wenjagala okubeera ng'ate nsimba amakanda. Ssebo oba nnyabo, kyenjagala tubeere nga tunnyonnyokera ddala bulungi nnyo kye kino wammanga. Ebirabo ebiweebwa abantu ab'enjawulo bibaweebwa olw'obuweereza wamu n'okuzimba abantu ab'enjawulo mu kkanisa. Tebituweebwa kutandika kubeera nga twegulumiza oba okuba nga tweraba okuba nga tuli ba kitalo nnyo. Ekyo kikulu nnyo kyakola ki? Kyakutegeera. Bwe tuba tetutegedde ekyo tujja kubeera nga tulabira ddala embeera bangi ze batambuliddemu okulooza nti ekirabo kye ky'amaanyi nnyo okusinga omulala yenna kyayinza okuba nga yakola ki? Yafuna. Bino si byakwegulumiza, bino si byakweraga, wabula kuzimbagana, wabula kuzibwamu maanyi ffenna. Kati n'ekirala ekikulu ekyotegeera nti Omwoyo wa Katonda ono yagabira buli muntu yenna. Asobola okugaba, ayinza obutagaba. Okusalawo kuli ani? Kuli eriye. Kati ensonga enkulu mu ekyo kye twogedde kwe kubeera nga tumanya nti nno nti Omwoyo Omutukuvu yasalawo nga bwe tulaba olunyiriri olw'okumeka olw'omusanvu paka ku lw'ekkumi n'olumu erunyweza lulaga for to one is given the word of wisdom. Laba kino nti eri omu aweebwa ekigambo eky'amagezi, ndowooza owulira, n'omulala n'aweebwa ekigambo eky'okumanya.
olw'omwoyo y'omu. Laba olunyiriri olw'omwenda. Ate eri omulala n'aweebwa ekirabo eky'okukkiriza. Bayibuli era egenda amaaso n'egamba ate eri omulala n'aweebwa ebirabo eby'okwonya era nga lwa mwoyo omu. Laba olw'ekkumi. Era eri omulala n'aweebwa ekirabo eky'okukola ebyamagero. Era omulala n'aweebwa ekirabo eky'okuwa obunnabbi. Eri omulala n'aweebwa okubeera nga ayawula wakati w'emyoyo. Era omulala n'aweebwa ekirabo ekya ennimi ez'enjawulo. Eri omulala n'aweebwa ekirabo eky'okuvvuunula ennimi. Olw'ekkumi n'olumu. But all these, bino byonna bikola era biriwo ku lw'omwoyo omu agabira buli muntu yenna nga bw'aba ayagadde. Asobola okugabira, asobola obutagabira. Kati wano nawo we wali embeera gye tugwanidde otegeera nti ekipimo oba ekigera ekiyinza okuba nga kiweereddwa omuntu yenna kimuweebwa olw'obukulu era n'olw'okusalawo okw'omwoyo wa Katonda. Mu bufunze, omwoyo wa Katonda awa buli muntu yenna ekyo ky'alaba nti kigwanidde era kye kisaanidde. Bino ebirabo tebisobola kulabisibwa mu bulamu bw'omuntu nga byesigama ku kusalawo kwe akadde konna k'aba ayagadde. Wabula omwoyo omutukuvu yasalawo ku lulwe ani agwanidde okufuna ekirabo kino. In fact kankyogere bulungi, ani mu mbeera eyinza okuba nga eriwo eyandiweereddwa kino oba kiri. Era kiba kitegeeza wano nti singa obeera onnyonnyose bunnyonnyosi luno olunyiriri lw'ekkumi n'olumu, oba ojja kubeera nga otegeerera ddala nti kaakano tuli mu biro ng'ekkanisa eri mu buvuyo obw'enjawulo. Obumu ku buvuyo bw'eŋŋamba wano obukulu ennyo kwe bantu ekya bulijjo ekirabikira kwe kubanga oli asobola agamba nti asobola okwogera mu nnimi akadde konna wayinza okubeera ng'ayagalidde. Ssebo oba nnyabo, ekyo kitegeeza ekyo si kirabo kya mwoyo. Kiba kitegeeza mu bufunze nti nno oyo omuntu ayina ekintu kyayiga obuyizi, era ekintu kyewayiga obuyizi oba osobola okikozesa akadde konna. Naye bwe kibeera nga kirabo kya mwoyo mutukuvu, ye yennyini kyeyagalire yakka ku muntu oyo mukadde akagere mu lw'okusalawo lw'ekigendererwa ekimanyikiddwa ye mwene omwoyo mutukuvu n'aganya okubeera nga omuntu oyo abeera wansi w'obufuzi bwe, abeera wansi w'okulembebwa kwe. So biro byolaba nti mwena kaakati musobola okwogera mu nnimi. Bano boolya bagamba nti muleete abalwadde, muleete abazibe, muleete bakigala, muleete abatoogera, abalema n'ebisigadde, bonna omwoyo wa Katonda agenda bawonya. Ekibuuzo kiri nti wagambiddwako, wategedde nti nno wakubawonya bonna? Kyevudde Bayibuli etulaga mu birabo bino mulimu ebirabo ate eby'enjawulo ebibiri. Ekimu ku byo nga kye kirabo ekiyitibwa eky'ekigambo eky'amagezi n'ekyekigambo eky'okumanya. Katonda oba teyakuwadde ekigambo kyakumanya, otandika oti ogamba nti muleete bano bonna. N'ekirala mulimu n'ekirabo eky'obunnabbi, bw'aba takikuwadde ng'otandika oti okulagula nti bo bonna baleetebwe, abatakola kino abatakola kiri. Bino si byakwogera bwogezi nti nzikiriza nti n'okubanga lw'embeera abantu ze bayitamu Katonda bonna agenda bawonya. Ekyamagero ekisinga eri buli bulamu obw'omuntu yenna kye kyamagero eky'obulokozi. Kubanga n'abawonye leero nga bawonyezeddwa, ate era nabo baakufa, ate era nabo bakwambala emibiri emijja. Waliwo abayinza okuba nga tebawonye naye nga baalokoka, naye luli nga tumaze okyusa emibiri gyaffe, bakwambala nabo emibiri emijja egitaliiko bulemu bonna. So ssebo oba nnyabo, wano wenjagalira ddala tutegeerere ddala ensonga zino, tuzinnyonnyokere ddala bulungi. Tokola kintu kyonna nga tekiri wansi wa kulemberwa okw'omwoyo omutukuvu. Nkugambye nti nno nti ekigera oba ekipimo kyonna ekiweebwa omuntu kimuweebwa okusalibwawo okw'omwoyo wa Katonda nga bw'aba ayagadde. Si gwe asalawo nti nze ndi mwonya, ndi mukozi wa byamagero, nti nze
ekirabo kyange kya kigambo ky'amagezi, kya kigambo ekyokumanya, kya bunabbi. Bino ebirabo si byaffe, bino ebirabo bya mubiri gwa Kristo Yesu. Era omwoyo wa Katonda agenda maaso n'okuluŋŋamya ekkanisa, oyo omubeezibezi yasalawo kiki ekinaaweebwa ono, kiki ekinaaweebwa oli, okusinziira ye nga bw'aba yagadde naki kyalaba nti kigwanidde mu mbeera eno oba embeera eri. Kati wano nga sinnaba kubanga neerabira kino wammanga, nakyo kikulu mbeere nga nkujjukiza nti ebirabo bino ebyogeddwako wano tebiina nnyo njawulo n'ebirabo bye tulaba mu Befeso Esula 4 wamu ne Baluumi Esula eyokumeka eye12. Wabula mu bino ebiwayireddwa wano 9 mulimu ku byo ebirabo ebyakoma, ate newabeerawo n'ebyo ebitakola ki, ebikyagenda mu maaso okubanga mu kkanisa mwebiri. Kati njagala ntandike n'ebimu ku ebyo okusinziira ku kusoma kwentutte mu byawandiikibwa n'okwekkaanya ensonga ez'enjawulo byensobola okuwaako ekirowoozo nga ŋŋamba bino byakoma, bino bigenda mu maaso. Lwaki njogera nga bwe njogera? Ssebo oba nnyabo, njagala tutegere nti waliwo ebirabo ebyaweebwa abatume ne bannabbi nga byali byakuyambako okuzimba omusingi ogw'ekkanisa oba okuteekawo omusingi ogw'ekkanisa, ng'era obubonero obwo oba ebyamagero ebyo byali bujulizi eri abantu ab'enjawulo okutegeera nti bano baali balondeddwa olw'omulimu ogw'enjawulo era ogwali omukulu ennyo. Era omulimu gwabwe bwe baamala ogukola, ebirabo ebyo byali nabyo mu bufunze biyambyeko okubanga batuukiriza omulimu ogwo ogwali gubaweereddwa, ng'era tewali nsonga lwaki byalina okukola ki, okugenda mu maaso. Bino bikulu byakutegeera kubanga batono b'ogyokulya nga babikugamba. Lwaki? Kubanga waliwo abantu abatategedde obukulu bw'okutegeera nti nno Bayibuli si nzigule, wabula Bayibuli yawandiikibwa dda era neggalwawo, ng'eggalwawo ekitabo eky'okubikulirwa era nakyo ekirimu okulabula mu kubikulwa 22:18-19 bwe kigamba nti ebigambo eby'ekitabo kino eky'obunabbi tebigattibweko ate tebiitoolebweko, wabula omuntu yenna anabigattako oba n'abitoolako waakubonaabona oba waakulaba obusungu bwa Katonda obuyiibwa kwabo bonna abaki abajeemu. So bwe buba bunabbi, obunabbi bwaweebwa, obunabbi bulabikira mu mitendera gya mirundi 3. Waliwo obunabbi obwasookera ddala nga butunuulira budde obwo bwe bunabbi obusookera ddala. Nobeerawo n'obunabbi nga bwali bulanga okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo okusookera ddala. Ate nobeerawo n'obunabbi obusonga ku kudda kwe omulundi ogwokubiri okunona ekkanisa ye. Kati ssebo oba nnyabo, bwe tutunuulira ensomesa ya Bayibuli, Pawulo bw'aba awandiika ng'alaga nti mu Timoseewo 2:3-16 agamba nti nno ebyawandiikibwa byonna biruŋŋamiziddwa omwoyo wa Katonda. Peetero bw'awandiika mu bbaluwa ye ey'okubiri Esula 19 agamba tuyina ekigambo ekya namaddala eky'obunabbi era ng'oyo akiwuliriza waakuba bulungi. Obunabbi obwo bwaweebwa dda, buli mu Bayibuli. Y'ensonga lwaki Abakolinso 1:6 etugamba nti tetulina kuyimusa bantu waggulu w'ebyo ebiwandiikiddwa. Kati ekyo kizingiramu ensonga endala Peetero naye gye yanyweza mu Peetero 2:3 ng'agamba nti mugwanidde okubeera nga mulowooza nnyo ku ebyo bye twabagamba oba ebyabagambibwa okuyita mu bannabbi ba Katonda abatukuvu wamu n'ebiragiro eby'abatume aba Mukama waffe Yesu Kristo. Ekitegeeza nti byonna bye tugwanidde okumanya byatuweebwa dda mu bitabo 6 ebya Bayibuli. Y'ensonga lwaki Bebulaniya 1:2 eraga nti Kristo kwe kwogera kwa Katonda okusembayo. Kati mu bufunze bino bye bimu ku ebyo byensobola okuwaako ekigambo kyange nga ngamba nti byali kitundu ku bubonero
obwali bwaweebwa abatume mu luzungu tukiyita sign gifts of the apostles oba obubonero obusonga ku bantu ne balaga nti oyo mutume oba ono abadde kitundu ku batume wankizo nnyo enkolagana ye yankizo nnyo mu kubanga ali kitundu ku batume. Ekimu ku byo kyensobola ogamba ku birabo ebiyinza okubanga byali sign gifts oba byali bisonga ku batume, ekimu ku byo bye birabo ebyokwonyezebwa. Bano ssebo oba nnyabo baawonya endwadde eza buli kika nga bw'osoma ebikolwa by'abatume. Okuzuukiza abafu teyali nga mboozi yagamba nti naazuukiza abafu, baabazuukiza era bw'obasoma bawera nti Peetero yennyini yagolokosa, bw'otunuulira ne Pawulo naye naakola ki? N'agolokosa, n'ebirala bingi nnyo. Era n'ekirala kyenjaga tutegeere nga kye kimu ku birabo kye tusobola okugamba nti kyali kiweereddwa abantu. Kati wano soogera kuwonyezebwa mu mbeera eyo kubeera nti waliwo Katonda okuyita mu busobozi bwe asalawo n'awonya abantu bonna nga bw'aba ayinza okuba nga yagadde. Njogera ku kirabo oba ebirabo nga biweereddwa omuntu, njogera ku muntu ng'aweereddwa. Jjukira ekirabo kigabwa muntu. Katonda alina omuntu gw'asobola okukwasa kino kati nsomesa, ekyo kirabo Katonda akigaba. Kiba kitegeeza si kikyo, waliwo akikuwadde. Kati ne bwe kituuka ku kino kye tugamba nti ebirabo ebyokwonyezebwa, bano abaali baweereddwa ebyo akadde konna baali basobola okuwonya okusinziira ku kadde akaali kabaweereddwa okukola omulimo ogw'enjawulo. Ate jjukira obubonero obusinga bwakolebwa nnyo mu masekkati gaabo abayitibwa Abayudaaya, kubanga Abakolinso ekisooka 14 2-22 egamba nti Omuyudaaya obubonero obwakolebwa nnyo mu Bayudaaya kubanga bo baali bakkiriza nga basoose kulabako. Era ne mu Bakolinso ekisooka 1-2-22 era naye nyweza ekintu ekimu nti Munnamawanga ye anoonya ebyamagezi wabula Omuyudaaya anoonya bubonero. Kati ebyo bikulu nnyo kubeera nga bitegeerebwa. So kati n'ekirala y'ensonga ey'ekirabo ekiyitibwa okukola ebyamagero. Ekyo nakyo kye kimu ku birabo bye ndowooza nti kyali kitundu ku bubonero oba ku birabo eby'abatume ebyali bisonga ebibasongerako ddala nti batume. Ekyokusatu kye kirabo eky'obunabbi. Kyetuva tugamba nti ekkanisa yazimbibwa ku musingi ogw'abatume ne bannabbi. So abatume ne bannabbi ebyo offices ebbiri tezikyagenda mu maaso kubanga omulimo gwabwe gwakoma dda. Kati omuntu singa agamba nti alina ekirabo eky'obunabbi obanga agamba nti Bayibuli tennaggalwawo wakyaliwo ebiwandiikibwa. Wano kyenjagala okuba nga ntegeeza nti si kituufu ng'abantu ebogera nti ebiro ebimu Katonda ayogerera mu buyinza ate ebiro ebirala Katonda tayogerera mu buyinza. Bw'ogamba nti ekirabo eky'obunabbi kikyaliwo kaakano newankubadde Bayibuli emaze okubeera nga eggaddwawo, kiba kitegeeza nti nno ebiseera ebimu mu Bayibuli Katonda ayogera mu ngeri y'obuyinza ate waneeno Bayibuli ng'emaze okuggalwawo tayogerera mu buyinza, kubanga engeri y'emu abaagambanga nti balina obunabbi nti bubaweereddwa gye balina okulabibwamu nti kituufu baali bakozesebwa Katonda y'engeri y'emu gye tugobera olunaku olwaliro. Bw'osoma ekyamateeka 18:2-22 eraga nti omuntu yenna singa ayogera ng'agamba nti ayogera ku lwa Katonda wabula byaba ayogedde ne bitatuukira, omuntu oyo tumubale nga nabbi wa bulimba. Ate bwe kituuka mu kino ekirabo eky'obunabbi temuliimu kubeera nga tugamba nti tugambe omuntu aweereddwa ennamba 10 za kukola, nogamba ku namba ze 10 afunyeeko 9 ku 10 era tusigala tumubalanga nabbi. Nedda, mu nsomesa ya Bayibuli omuntu bwe yagwangako obunabbi ne bwe bwabanga mulundi ogwo yali abalibwa okubeera nga ki? Nabbi wa bulimba. Tunuulira be tuyina mu biro byaffe okakase ssebo bannyabo oba abantu ab'ekirabo ekyo bakiina kaakati. Bantu bangi boogedde ebintu nga tebituukidde. Bino si byagamba naye yafunako 9 ku 10. Bwe ziba nga Katonda yaluŋŋamya omwoyo wa Katonda nga yaluŋŋamya omuntu oyo okuwa obunabbi, bwe buba nga 10
ebimulagiddwa 10 byonna birina otuukirira, si 7, si 6, si 5 ku 10. Sebo oba nnyabo kansuubire ekyo kitegerekese bulungi. So n'ekirala, nabbi wa Katonda yalina okubeera n'enjigiriza nga tekontana n'ebyo ebyali bimaze okuwandiikibwa. Kati leero abagamba nti bannabbi ba Katonda tebamanyi na kye tuyita ensomesa eya Kristo, tebamanyi na kye tuyita ensomesa ey'ekkanisa, tebamanyidde ddala abantu balokoka batya. Buulira abantu abakulembeza ebyobugagga, abakulembeza kino ne kiri ekyo kikulagirawo nti beeyita kye batali, n'empisa zaabwe zaali nga zeezo. Nagayo nabbi enago omanyi wa Katonda nga yali asobola okukwatibwa mu mazambi g'olya mu bannabbi ba leero. Sebo bannyabo ekyo kyali tekirabika. So ekirabo eky'ekyokuna ky'ekyokwawula emyoyo egy'enjawulo. Ekyokwawula emyoyo egy'enjawulo. Sigamba okwawula kuno okutegeera obulungi n'obi nga omuntu afunye okumanya kw'ebyawandiikibwa, okwo tekwenkanankana ne kino ekirabo kuva eri Katonda ne twogera ku kirabo nga kiweereddwa omuntu. Kansuubire munanfuna bulungi awo. Then ekirala kyenjagala nakyo tubeere nga tutegeera kirabo ekiyitibwa ennimi ez'enjawulo. Ennimi ez'enjawulo. Kino si kirabo omuntu ky'osobola ogamba nti akadde konna. Aha, nedda. Ekyo nakyo ndowooza mu ngeri emu oba endala kyakomezebwa. Wabula waliwo ebirabo eby'enjawulo ebikyagendera ddala mu maaso n'okuba nga birabisibwa mu kanisa. Ebimu ku byo bye birabo eby'abasomesa, kye kirabo eky'abasumba, ababuulizi b'enjiri, abayambi, abawaayo, wamu n'abantu abakwataganya emirimu egy'enjawulo mu kanisa. So ebyo eby'enjawulo byesogeddeeko bye birabo ebikyagenda ebikyagenda mu maaso. So gwe yina ayinza okubeera nga olina okutabulwa mu kino, wekanye otegeere obubonero bw'abatume bwe buliwa n'ebirabo ebirala ebyegenda mu maaso n'okulabisibwa bebirwa. Ojja kulaba nga amazima gakuviira ddala bulungi. Olunyiriri lw'ekkumi na lutulaga nti for as the body is one, ng'omubiri bwe guli ogumu nga guyina ebitundu eby'enjawulo, era ebitundu ebyo nabyo bya mubiri gumu, kubanga newankubadde bingi naye omubiri gumu, era bwe kityo bwe kiri ku lw'omubiri gwa Kristo. So kino Pawulo akireeta kunyweza nsonga y'emu ey'ebirabo bye tuliko, nti bisobola okuba nga bingi naye tuleme kulowooza nti bweba nga bingi mu kanisa ebirabo ebyo tebiva walala, biviira ddala eri omwoyo wa Katonda era bya mubiri gwa Kristo. Ng'omubiri gwaffe bwe guyina ebitundu eby'enjawulo n'ebitundu eby'enjawulo, tesobola gamba ate kino ekitundu kiva ku mubiri guli oba guno. Ebitundu ebino eby'enjawulo byonna bya mubiri gumu. Olw'ekkumi egamba for by one spirit are we all baptized, ku lw'omwoyo omu ffenna tubatiziddwa ne tuteekebwa mu mubiri gwa Kristo, owatali Muyudaaya, munnamawanga, oyo omusibe oba oyo ow'eddembe. Bayibuli egamba nti kubanga ffe ffenna tunywedde ku mwoyo y'omu. So olunaku omuntu lwe yakyusibwa, olunaku omuntu lwe yalokolebwa, omuntu oyo yabatizibwa oba n'ateekebwa mu mubiri gwa Kristo. Tekisobola kulabibwa n'amaaso, wabula omwoyo wa Katonda yakikola kasita omuntu oyo yenenya ebibi bye n'akkiriza okufa, kuziikibwa wamu n'okuzuukira kwa Kristo Yesu, ng'amanyidde ddala nti Kristo ye yeetika ekibonerezo kye ekyebi ng'amaze okuba nga yenenya, omuntu oyo ateekebwa mu mubiri gwa Kristo. Olw'ekkumi for the body is not one member, kubanga omubiri teguyina kitundu kimu naye guyina ebitundu bingi. Olw'ekkumi Bayibuli egamba nti singa okugulu kugamba nti kubanga nti nze siri mukono era olw'ensonga eyo siri kitundu ku mubiri, n'olw'ensonga eyo siri wa mubiri. Olw'ekkumi singa okutu kugamba nti nno nze kubanga siri liiso siri kitundu ku mubiri, is it therefore not of the body, tugambe nti nno okutu si kwa mubiri? Nedda. So
nsonga y'emu ya birabo omutume gy'agenda maaso n'okola ki n'okutaanya ng'alaga bwe tulina ebitundu eby'enjawulo eby'omubiri nga buli kimu kirina ekigendera kyabyo kyekimu bwe biba birabo byakuwonyezebwa bwe biba birabo byakukola byamagero bwe kibeera kirabo nga kya bunabbi kyo buli kimu kirina kyekisongako oba kyekirambika. 17 if the whole body were an eye singa omubiri gwonna gwali liiso where were the hearing kati okulya kwandibaddewa if the whole were hearing singa omubiri gwonna gwali matu kati okuwunyiriza kwalibaddewa but now has God set members every one of them in the body as he please nti naye Katonda atadde ebitundu eby'enjawulo mu mubiri nga ye bwe yasalawo. 19 and if there were all one member singa byonna byali kitundu kyekimu omubiri gwandibaddewa abanno olwabiri but now we are many members yet one body nti naye n'olw'ensonga eyo tuli bangi naye ffenna tuli ba mubiri wegumu. Jjukira gy'avudde nabo olwabiri mu olumu and the eye cannot say that unto the hand I have no need of you nti n'olw'ensonga eyo era n'eriiso terisobola kugamba mukono nti nze sikwetaaga era n'omutwe tegusobola gamba magulu nti nno sikwetaaga. olwabiri mu ebbiri nay much more those members of the body which seem to be feeble are necessary nti n'ebitundu eby'omubiri ebirabikanga ebinafu ebirabikanga ebitono nnyo nabyo bya mugaso era bigwanidde byetaagisibwa. kati kino kizingiramu era n'ensonga ey'ebirabo biri tebyenkanankana nti ekirabo ekyokola ebyamagero ebirabo eby'okuwonya tebisobola kwenkana na kirabo tugambe nga ekyobuyambi oba kino oba kiri biinamu amadaala ag'enjalo naye newankubadde waliwo ebiina eddaala eri wagguluko tekitegeeza nti no bino ebiryanga ebyowansinsi muko tebiina kyebigasa oba kyebigattako n'akagalo kolaba nga akatono tugambe kanaswi ke kasingira ddala okulongoosa okutuuko tosobola teekamu kinkumu kyo munda muli mu kutu naye kanaswi kayingira ekinkumu wekitayingira so buli kimu kirina omugaso. so mu kkanisa ey'Abakolinso bwebanga buno buvuyo bwalimu obwabamu okugamba nti bo banjawulo nnyo kubanga balina kino oba balina kiri bagezaako okusirisibwa ate nga basirisibwa naffe tusirisibwa abayinza okubeera nga naffe tulina okutabulwa kwe kumu. 23 and those members of the body which we think to be less honorable upon these we bestow more abundant honor ti n'ebyo ebitundu eby'omubiri byoyinza okulaba nga biŋanga ebitali bya kitiibwa ate bye tusingira ddala okussibwamu ddala ekitiibwa our uncomely parts have more abundant comeliness ebyo ebitundu byolabanga ebyowansi ate bya mugaso nnyo kati ekyo kyekimu n'ensonga y'ebirabo kubanga ekyo kyazimba genda kimalire no wansi for our comely parts have no need but God has tempered the body together having given more abundant honor to the parts that lacked nti n'ebyo ebirabo birekanga ebyowansi biteekeddwa mu mubiri kubanga Katonda agabidde mu muyiika ebyo eby'ekitiibwa ebiyinza okubeera nga nabyo bibadde bibulamu mubiri wanga bibulawo. laba olunyirwa 25 and there should be no division in the body era tewalina kubeera okwawukanyizibwa mu mubiri guno omubiri ogwogerwako si mulala gwa Kristo kwatwalayo mu lunyiriri olw'13 but that members should have the same care for one another naye abo abali mu mubiri ogwo babeere nga bafaayo eri ebitundu ebirala. ensonga y'emu alina kino ekirabo n'alina kiri ekyenjawulo ffenna tufeŋŋaneko simanyi oba kyenjogedde Luganda lutuufu nengezaako. laba 26 and whether one member suffer all members suffer nti singa obeerawo kitundu ekifuna okulumizibwa ku mubiri n'ebirala bijja kulumizibwa ekyo eyali alumiddwako omutwe okimanyi osannyalala wenna eyali alumiddwako olubuto tosobola kuba na mirembe eyali alumiddwako omutwe naawe okitegeera eyali akonyeeko akagere owulira newasigadde bwoba omuliro gwakwokyako ekitundu ekimu eky'omubiri gwo osobola okukkiziganya wamu naffe bw'obanga erinnyo lyali likulumyeko ekyo naawe okitegeera ddala bulungi. laba maybe gamba mu 27 now you are the body of Christ naye mmwe
kaakano muli mubiri gwa Kristo and members in particular muli mubiri gwa Kristo era buli muntu sekinoomu nga buli muntu sekinoomu. Laba 2:8 and God has set some in the church first. Now look at that. Kati kino kikulu nnyo kyakutegeera ti Katonda bwe tubeera nga tukitune ku mubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo, kyenjagala tubeere nga tutegeera nti Katonda mu bukulu bwe abantu ab'enjawulo abakola omubiri gwa Kristo baweereddwa ekisa ekyenjawulo era ekisa ekyenjawulo kigoberera ebirabo ebyenjawulo bibafunye. Jjukira tebakikolerera, kibaweebwa buweebwe olw'ensonga ey'okugulumiza Katonda okuzimba n'omubiri gwe. Kati waneeno tulaba nti mu ngeri emu oba endala nti waliwo ebirabo mu Lunyiriri 2:8 ebiinako enkizo ku binnaabyo ku lw'ensonga eya obuvunaanyizibwa bwabyo, ku lw'ensonga ey'emigaso gyabyo. Tekitegeeza nti biri ebiyinza okuba nga biri wansi wa bino ebigenda okwogerwa si bikulu, buli kimu kirina kye kikola, naye ate waliwo ebikulu ennyo. Kati kaakano endabika yange ey'okungulu oyinza okulimbibwa n'ekyokungulu ne weerabira nti waliwo ebikulu ebiri munda. Omutima gukola buli kiseera, akalulu kakola buli kiseera, amawugwe gange gakola, tebirabika n'ebya mugaso nnyo nnyini ddala. Mu bwongo bwange muno mulimu emisuwa egy'enjawulo egitalirabikako kungu naye nga mikulu nnyo, ng'era singa kubaako omuswa gwonna ogufunye obuzibu ku bwongo bwange nsobola okugwa eddalu oba nsobola okuba ng'ebintu biraba mu ngeri endala nnyo nnyini ddala. So waliwo ebitalabikirako ddala naye nga biwaniridde ebirabika. Suubira ekyo kinaatuyamba otegeera. 2:8 egamba nti God has set some in the church, first the apostles. Abatume oba ofisi ey'obutume egulumiziddwa waggulu wa ofisi endala zonna. Kiyinzika okuba nga y'ensonga lwaki leero buli yenna gwe nali mmanyi nga ayitibwa omusumba kaakano nabo baafuuka dda batume, era ekyobusumba bakyejjako dda, olya mutume gundi mutume gundi mutume gundi. So kati ekitegeeza nti ekyobutume kyekiro, naye ate ekyo kitegeeza nti nno waliwo embeera eraga okuweebuuka mu kumanya nti ebyakomezebwa ate kaakati abantu bye beetuumye. Obutume tebukyaliwo nga obwabali abaakozesebwa okuteeka omusingi gw'ekkanisa, tebaaliwo. So ekikulu wano ekyetaagisibwa okubeera nga kitegeerebwa mukwano kye kino wammanga nti nno obutume kaakano obuliwo bwa kusimba makanisa, church planting missionary. Si basumba batandika amakanisa ne bazimba abantu mu doctrine ne beeyongerayo. Si kyolaba olunaku olwaleero. Kati abeeyita abatume ate mutume musumba bakikola batya? Awo simanyi. Bayibuli eraga ofisi endala ey'enkizo era nga nayo ya kifo ekikulu yeya banabbi. Nakyo leero bangi bakireeseemu amaddu ne bakyegwanyiza, naye bunabbi ki bwe bawa? Bunabbi ki bwe bawa? Kubanga Bayibuli egaddwawo. Kati kipya ki ekiri okubanga kibalagwa? So abamu batabulwa ekigambo eky'amagezi mu kuba nti tebakimanyi nti no kigambo ky'amagezi, ate bo kye bayita obunabbi. Ekigambo eky'amagezi si kirabo kya bunabbi. Ekigambo eky'amagezi kirabo kya kigambo ky'amagezi. Kati leero mu kutabulatabula batamanyi kigambo kya magezi oba ekigambo ekyokumanya, babitabula okulowooza nti nekyo kigambo kya bunabbi. Owekanisa weeri banabbi tebaliiwo leero. Lwaki? Bayibuli ejjudde ebiwandiikibwa bikomye. Jjukira ekigambo bw'ogamba omuntu bw'agamba nti nabbi kiba kitegeeza mu ngeri emu oba endala nti omuntu oyo alangirira ebinajja mu maaso. But ebinajja mu maaso tubiina mu kitabo eky'okubikkula. Ebyalina otuukizibwa Kristo biragibwa mu ndagaano enkadde. So mu bufunze ekigambo eky'amagezi n'ekyokumanya kyenzikiriza nti olw'omwoyo wa Katonda mu kusalawo kwe asobola okuganya omuntu okubaako byamulaga
ebyessaawa eyo okugonjoola embeera. Naye si bino Mukama ndaga waliwo kino ne kino ekigenda okubeerawo eno n'eno. Lwaki? Tuconcentrating ennyo okutegeera doctrine abantu gye tulina okubazimbamu, kubanga y'emu ku mbeera egeno tuyamba okubeera ng'abantu bavuunuka obulimba obuli mu kkanisa obuleeteddwa bannabbi b'obulimba n'abasomesa ab'obulimba. So ekyo kikulu kyategeera. Kati n'ekirala, Bayibuli eraga nti mu kifo ekyokusatu kiddirirwa abasomesa, ne tubeera n'ebyamagero, ne tubeera okuwonyezebwa, ne tubeera n'obuyambi, ne tubeera n'ebirabo ebya enjawulo. So kati mu Lwabiri mu mwenda alaga nti all apostles, ekitegeeza si buli omuntu asobola okubeera mutume, si buli omu asobola okubeera nabbi, si buli omu asobola okubeera omusomesa, si buli omu asobola okubeera omukozi w'ebyamagero. Kyava agamba mu Lwasatu, have all the gifts of healing, bonna balina ekirabo ekyokuwonya. Do all speak with tongues, bonna boogera mu nnimi? Nedda. Do all interpret? Nedda. So leero waliwo abagamba nti atayogera mu nnimi olina n'okuba toli muki, toli mulokole. Ogamba nti oli mulokole nga tolina busobozi bwonya, tolina busobozi bukola byamagero. Eyo yenna yembeera ey'obutamanya ekkanisa gyesensikanye olunaku olwaliro. Naye Olwasatu mwemu alaga, but covet honestly the best gifts, naye mwegwanyize ebirabo ebisinga, yet I'll show unto you a more excellent way, naye naabalaga engeri esingira nnyini ddala. Bw'atyo bwakigala ng'era omulundi oguddako tujja kuba twekkaanya Esula 13 eraga engeri esingiramu ddala ey'okubeera nga tukozesa ebirabo. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere eri mmwe mwenna emirembe egitaggwaawo. Amiina.